Remobo owa parted mu buyinza. Awo tukano koisa kusesezizo. Anti bagikozesa abamu nezigana nga tebalinawo backing nga tewali backing nze nyine ndoze gamba ene ensonga yeyandiyimiriza parliament neba nga wali katambika zake kwalaba yaga katambika ganyozanya parliament eyungulukuse ababaka baganya kusala ku biru y'amafuta nze nyine ndoze gamba nti kino ekintu kyagenza okujja nga kyayi olwo kiba kyayise no kintu kisoka mu kakiiko but musobola kiwakanyiza committee stage nga mutuse wali mu parliament ekyaliwo nga amajiga Uganda gatwalidde Congo Parliament bakiretayo nga gamaze gendo banga bagenda gali gagenze yes nayo kuisa amateeka mu kuisa amateeka wetaaga numbers ate okuisa amateeka tekikolebwa committee yokka ne committee we kireta mu parliament eyawamwe eyina bwesobola okukyusa nga yo negamba kano mukakoze bubi kyovola nti president Museveni atuuka olusi naze teeka n'aliza mu parliament Ssebugenyi obadde mu parliament obimanyi bulungi nti waliwo ebintu ebimu ebizze nga ne opposition weyandibadde esinga NRM amaanyi nga biyita Nansamba bali ensonga yetogerako one thing ensonga y'ebisiyaga nalaba parliament ngeri mu unison kitegeera kituufu parliament yali in unison ku bisiyaga fena nga fena tubakinze parliament kwamba naye mututaase mukoleki mututaase but there are very many things that have passed mu parliament nga opposition wendibadde wera bitaro nga teyita Nansamba n'ekirala ebintu by'okulowooza kibanga police wenakola preventive arrest nega nti Kiweesi mutebeza nti agenda kuza omusango gutoweza kunga nti opposition yabadde tewagira kintu kya Unoko kugenda n'amafuta ng'atetezze kukiwakanya ku floor ya parliament bandikomyewo omulundi gumu ne baddayo nkulaze incident bo aba NRM kye bayisa bo bakiraba kiyita kikola buli kibiina luli eriwe bali mu kokasi ye NRM ekyankwanzi babaga nti biru wejjanga NRM mwina kibakakatako okubanga mugiwagira biru ya NRM ate minister yagirese minister wachi ya NRM minister wachi it's a matter of national importance no minister wachi minister Rusi Nankabiri wa opposition wa UPC nsonga ya gwanga amafuta gakwata ku buli muntu nkulaze nti ekibiina kiri kyagala kikiretedde ababaka newankubadde nga waliwo abakiwakanyiza kikyavuddeyo bulungi because ababaka ba NRM tebajjagenda ku pampu bagenda gafuna but ebintu bye tulina okujjukira mu nsonga eno Kiweesi ani akyagala Ssebugenyi nze nyine ndowooza egamba nti mu parliament kino ekintu bakirese for formality kina lita mu parliament let me give you an example kina lita badde tejja kuba monopoly ku mafuta nga bagiganye nga parliament egiganye let me give you an example this is another penalty let me give you an example this is another penalty yoteka number plate mu motoka abantu bali bagikanyiza nabyo opposition parliament yagiganye wait tebagisa ziriwa buchanga baisa kutekako digital number plate moloka mekazi wali ogirabyeko totambula chaita moloka mekezi liko Kiweesi walola ye moloko kujjako eya Jeno Katumba je baziteera keri walola yekenda le China sigirabanga ko ne yayita mu bali yayita kikola wa na kino bwe kigenda okubeera tuyinza okubanga tulinda nga kyogere nti waliwo penalty ali mu Unoko naye nga nze nkubulira amazima kino ekintu bakirese mu parliament just gamba tugambe kyayitako mu mateeka naye nga kyamala dde okulowoozebwako Nansamba njagala tukkirize because amafuta gano kuva kuguli omudumu gwe bali balina okusima oyo tojja gusima jagasima ekyo ne kiggwa nga ndowooza ekisigaddeyo kwe kubala gundi eno ya diru ya Unoko because government bagikiriza okuzimba guli omudumu gw'amafuta ngira tulesunze by 2025 amafuta gagenda tandika okukola ki okusimibwa n'okutambula ekintu kirungi government okwenyigira mu mulimu gw'amafuta kuba gulimu sente nyingi n'ebintu otunuya barrels ezifuluma barrel emu eyinza okubanga sente zigivaako nga nyingi dollars nga nyingi zetufiirwa eri abo abalala bagasima ng'eggwanga but ekintu ky'okulekera omuntu omu okukola omulimu guneno ng'ate ono omuntu mupya siga nti agubaddemu oba yali agukozeeko ndabira ddala ng'amafuta gagenda tutuuke nga tetulina mafuta kampuni ezo ziyinza okutuuka nezeekyawa ziga tetujja kugabagulako kati infrastructure zaazo ziddawa nze wegambira nti kati parliament kyobola bala nagivaako twalonda ababaka naye tebalowooza ku muntu wa wansi bweba basobodde okuliisa siganye beenaalemu tebalina okugenda ku nnono z'ekibiina bweba basobodde okuliisa nga bo tebalinamu sense zigamba nedda bwe tunakola monopoly ekibadde omukirabye omumeme
eregulating ebintu amasanyalaze nga bweyagala national water ojja ne bakupeeka ne bill gy'otakozeseza na ku mazzi amazzi ne buli kanaku tegabaako era osanga kamita kaabaze nga buli kanaku okozesa ebibi ebiri ku monopoly gye bifaananamu nabo benyibeini nga bibanyigirizaako kuba kimanyi nabo basasula amazzi ewaabwe ne basalawo bayise etteeka erikwata ku mafuta siganye ekitongole kya gavumenti nikyo ekigenda okuba nga kirina obuyinza obugamba twagala etundibwa ssente bwe ziti twagala etundibwa ssente bwe ziti gwe suubula gwe guveemu omulimu. Let us look into monopoly the other way around. Both sides. Tutunulidde ebibi bya monopoly nti oba nti amafuta ganaba galinye ebbeeyi no way out. But then tutunuleko ne ku side eno what could be the benefits of this thing ya monopoly? Nze sikirabawo. Because Nansamba amafuta buli galinnya gava ku 3.5 negadda ku 5.5 tegaddayo mabega. Amafuta alinga ku 2 Yali ku 2 ekiri bwekityo because we are private entities in Nansamba kampuni za sukali nyingi. Sukali bwe bamugamba nti ono wa 5.5 ono yagamba wa 5 ng'ogenda ku wa 5 we 5.5 agenda olaba adibye ngaddayo ng'asalidde. National Hotel wemu emyaka gyemazeewo waluddewo nga waliwo omuntu agyebaza nti bansalidde ku unity y'amazzi yasse katukomewo laba nkikuwadde mu mikono gy'ekibuga Yeriko mu mukono gwo Yeriko ne kabaka waamwo n'abazira baamwo bonna kati babo Katonda yagaba tegeza nti omwaka gwa 2024 mwaka gwa kutwala Yeriko obuweereza bakushata Voka Center Mengo Kisenyi nga bukulemedwamu omulabizi abiri ne Pastor Cindy Kiganda bakutuusako olukuŋŋaana lw'ensiyono lw'okusaba okumalako omwaka 2023 katuyingira omwaka 2024 mu maanyi National Prayer Day tulumbe esona yakokuluma yiwo ku kisawe kya Odi Kampala Secondary School anti kino kiviiridde ddala mu ddoboozi lya Mukama tosuwa abasajja n'abakyala ba Katonda bagenda okubulya mu lukuŋŋaana luno omuli Apostle Dr. Michael Kimuli, Pastor Patrick Collins Mwebe, Bishop Ronald Mukisa, Bishop Dr. Michael Chase, Bishop Joseph Kabuye nga kwoteeka Prophet Ebeneza akonayo okuva e Ghana nga 3 December 2023 ku kisawe kya Odi Kampala kati ab'ebizibu mubaleete abasibe bakulaba abaguma bakuzaala abalema bakutambula okuva ku makya paka ku makya National Prayer Day 2023 wakitwa Trusty Paints, Emma Water, Home Connected Properties, Kingdom Jewelries, Home Installing Schools, Christian Voka Center Mengo Kisenyi, National Pastors Platform of Uganda nga kwoteka kyenda musatu Kingdom FM ne KTV. Kamba njulire ate abalala mbajjukize essomero eryekoledde erinnya mu kubangula abaana b'eggwanga mu by'omu muto ne mu mwoyo erya Kingdom Jewelries ly'essomero ly'osaanidde okuleetamu omwana wo azimbibwe ku musingi oguggumidde. Kingdom Jewelries eri ku musingi gwa kikristaayo ate nga mwettu n'abaana ab'enzikiriza endala nabo baanirizibwa ly'abawala n'abalenzi abasulayo n'abaviira ewaka okuva ku nursery okutuuka ku P4. Abasomesa baffe bakugu mu kusomesa n'okulabirira abaana mu ngeri y'ekizadde. Tulina emmotoka ezitambuza abaana endya n'ensula y'abaana bya mutindo ate ng'ekyokutumbula ebitone by'abaana tetukiwandowooza yakubiri. Omuzadde weewale okukotogera future y'omwana wo ng'omutwala ku Kingdom Jewelries ku bisale ebijja mu nsawo yo. Omukisa gw'olina guli nti okuwandiisa abayizi kukyagendera ddala mu maaso ku ssomero n'olwekyo sambyasambyako essomero lya Kingdom Jewelries lisangibwa ku Salama Road Verizon Rasa Stage. Okumanya ebisingawo 0780 65 73 77 ne 0700 65 73 77. Kingdom Jewelries, engaging hearts, equipping minds. Tusuwa Sunday services ez'enjawulo ku Christian Voka Center Mengo mu Kisenyi nga zigendereddwamu okunyweza ebyo bye wasabidde ofune mwaka omujja. Anti Bishop Dr. David Livingstone Kiganda, Pastor Sen Kiganda n'abaweereza ba Mukama abalala bakwongera okukuwola emikisa okuva eri Mukama gibuutikire mu 2023. Kati tosaanidde kusuba wadde n'emu ku services zaffe ez'oku Sunday. Tutandika ne Bible classes okuva ku ssaawa 12 okutuuka ku ssaawa 4:45 ne tudda mu morning service okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 4:30. Awo mini service netandika okuva ku ssaawa 4:2 okutuuka ku ssaawa 8 ez'omutuntu ne tumaliriza ne delivery service okuva ku ssaawa 10 paka 1 ey'akawungeezi. Sunday services z'oku mulundi guno siza kukuleka kye kimu kubujja kwerabirako enzigi z'emikisa bwe zeggula ng'eno Mukama bw'akulwanira entalo. Jangu tusinkaneko ku Christian Voka Center Mengo mu Kisenyi da Solution Ground ku Sunday eno. Waliwo omuntu mu Uganda nga tazibirwa kkubo. Omuntu oyo ng'alina amaanyi okukola buli ky'ayagala wonna wayagalidde nga tewali amukomako.
omuntu oyo yegwe ku yintaneti ya 5G edduka emisinde kitali gyakuno tewali kkomo ku kiki kyoyagala okukola ku mukutu nantameggwa ogwa MTN bwe twegatta tufuuka bannantameggwa. Kingdom Media sumulutene mpaka zamanya Bible omwaka 2023 katika nuke kasira mulindwa okwawula abalenzi mu basajja hati abantu abenjawulo bakubinkana mu kuddamu ebibuuzo okuva mu kitabo ekitukuvu olw'abasukulu ku bannaabwe basoomosebwa okutuuka ku mutendera okuddako wano tewali byaki omutwe gwo gwe gukweyimirira kati tuli bakugulawo ensika ey'amanya Bible ku lw'okubiri nga nakusomesa 14 omwezi ogw'e11 era nga bano wammanga be basookedde mu nsiike Stephen Kayimba Sekalala Moses nga kwoteka mulwanyi Edika olw'okulokusa tugenda kusomesa 15 omwezi ogw'e11 Kisache Rachel hahali Bisia Remijo nga kwoteka Mugisha Innocent ku lw'okunangana kusomesa 16 omwezi ogw'e11 Sempala Ibrahimu Seguya Lawrence nga kwoteka Kigenyi Nuwa olw'otumaliriza wiiki esooka ku lw'omukaaga nga kusomesa 18 omwezi ogw'e11 ne Namata Joan ayina Embabazi Simon nga kwoteka Muwanguzi James hawato tulindirire ku lw'okubiri oluddako kati tosuba ensike y'amanya Bible buterevu ku 93 Kingdom FM ne ku KTV buli lwakubiri olwokusatu n'olwokuna okuva ssaawa 5 okutuuka ssaawa 6 ez'ekiro n'olw'omukaaga okuva ssaawa 11 okutuuka ssaawa 12 ez'akawungeezi jjukira omwanguzi w'empaka z'amanya Bible w'okwewangulira ekyapa ky'ettaka buterevu mu National Prayer Day nga 31 Desemba ku kisaawe kya Old Kampala empaka z'amanya Bible 2023 ziwagiddwa Home Connect Properties bakafulu mu kufunira ettaka n'amayumba Ebenezer Christian High School abasangibwa e Bulenga opposite ne National Water Jinga Electronics bakafulu mu kutunda eby'amasannyalaze abasangibwa ku Anifa Towers room number G06 ku Rumu Street National Pastors Platform of Uganda Kingdom Jewelries Home Stalin Schools Christian Focus Center Mengo Chisenyi nga kwoteka chena musato Kingdom FM ne KTV. Amawulire gabera mangi mu wiki yonna era tusuubira nti oba otawankana ng'okola oba oli awo agamu n'ogasubwa tugakuddiramu wano wokka mu pulogulaamu Okalya dda osobole okugamanya. Uterevu ene programu Okalya dda kadada Ssebugenyi Joseph Nansamba Rosette saako n'omukulu Ronald Kiweesi bwe tukyatambula ensonga zo z'amafuta ze tubaddeko nga nkujukiza tutosubwa National Prayer Day ku kisaawe kya Old Kampala ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba we tugenda okubeera National Prayer Day omulundi guno omutwe gugamba laba nkikuwadde mu mikono gyo ekibuga Yeriko Yoswa essuula ey'omukaaga olunyiriri olwokubiri awo tugenda okutambulira ekisaawe kigenda kugulwawo kumakya okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuusa ssaawa 12 ez'enkeera 2:24 gye njogerako okuyingira kwa bwereere Bishop David Livingstone Kiganda ne Mami Cindy Kiganda okuva wano ku Central Focus Center nga be bategesa abakulu bakuyita okubanga naawe ojja wenogere ku bibala bya National Prayer Day baba bifunyeko tetutoma so nange nkujukiza nti gwe omwezi waffe omulungi omwaka gunyuma nnyo ng'ogumaliddeko ku Old Kampala era obulamu bwo mwogo omwaka gwe tuba tuyingira 2024 suubiza nange nkusuubiza nti tebuyinza kusigala kyekimu ng'ozze wali ku Old Kampala ne tumalako omwaka omukubi w'essimu ogira kubanga oyita ku 0776 ne 0758 ne 0731 1950 Nansamba olina kosembyawo nga tugenda mu masimu kuba nabo mbalaba baawano kansooke nzijukize bannaffe enkya tulina okusabako Sunday services okuva ku makya paka kawungeezi Apostle Professor Nixon Banda waali atambuza okuva ku yasooka tulozaako mu overnight najja ku Sunday n'ayita mu wiiki yonna agiyiseemu ebigambo bibadde birungi ebigambo bibadde byakusomoka na kutwala crossing over and taking over kati njagala ojje tuwumbe crossing over and taking over njagala okakasenti naawe olinako byotwala byosomoka nabyo byogenda nabyo mu wiiki eno ebigendo tuyambako okutambula bituyunge wali ku Prophet Ebenezer Konayi ate bituyingize omwaka 2024 Kingdom Fananyi wanjisebo mukulu Joseph otuweza sebo bale kubiza sebo ku Kiweesi nawe nkamusiza Yes, mwanyi nazo wengabi kajambo nyabo era sebo nange nteekayo omuzindalo sikuwuliddemu mu bitabo byo nange sebo nteeka omuzindalo mpaka gye buggwera enjiri buli gatenga ne musajja mwesiraamu naye tekingana kuyiza Kingdom katonyiza yo nagiremerako kubanga eriko emiramu egizimba omuno okukulakulanya abantu temufa ku kyakusaba kyokka
n'emukulakulanya abantu amazima mwannyinaze anteesereza bulungi era n'abakyala bali wano mukatulinsezeko mu lugo bbanda bamusiimye kubanga ogenze n'oleta ekiteeso nti aba NRM kituufu baabadde opposition waki tebaabaddeyo balina ensonga ki tebaabaddeyo naye aba NRM bo tebajja na mitwe egyabwe mazima gali nti buli ekinajjawo nayesaana buyisa naye si kyewuunya nnyo mwannyinaze ow'engabi President Museveni we yaliko ebusoga eyo n'abagamba amwe mulonde kasi omuntu anaabanga asobola okukola ki okuwanika omukono muyinza obutakaddamu nti bw'oba osobola okuwanika omukono wooti oyo omuyiseewo naye amafuta gano nabo gabayamba so si gayamba naye amafuta gadulezawo mu ggwanga lyonna tegayamba wa nuupu tegayamba wa NRM baali badde n'obateekawo resistance ne bagamba nedda amafuta buli muntu abenga asobola okugasobola jasi bakendeeze ku bbeeyi buli muntu aba agaleese naye ekyo kyaganye kino ekyokuwamba abantu nammwe mukitegeera Mario Muwangali alimu yajjako mu kakiiko ke n'agamba bakomisona bajja n'emmundu si bwe kyali nakyo muyinza obutakiddamu naye najja n'atutegeeza nti bajja n'emmundu kati muluza twali tusuubira nti nuffe era asobola osala ebituufu amazima gali nti kisoboka naye opposition kituufu kyeriko kituufu naye mulimu abataddemu ebyobufuzi naddala bo nga babadde tebakola bulungi mu constituency nga bagenda teekawo akakodyo n'abasinga tubamanyi tetujja bamanya mannya naye balirimedde ku nsonga n'obuuza abadipi bakima ki mu paalamenti nga nabakaddeko nojja kudda ku lulwo bakuwambira omuntu naye nze mbadde njagala bakwata abantu bakwate ku mwana w'omuntu ogu kale sebo tweyanze nnyo tweyanzege webale nnyo ate tulabira abantu b'omu lugo bbanda side awo kingdom wangi sebo Ssebugenyi Joseph wale kuweza sio n'Obuganda wewe nayo kuwiza era n'okutuleetera abantu abo ensonga zikwata ku Uganda bulungi nnyo ekyamazima kiri nti ensonga ziba zimanyi bulungi ekiwamba abantu kiyitiridde mu nsi yaffe Uganda naye ate kyanaku bo bw'oboogerako just kwogerako nga bafuna obusungu n'obukambwe era bw'oboogerako obuziza gwanagommola naye ensi eno Uganda weeraga tukyakaaba nnyo sigale ndi Kashaka Junior wane kakiri mu kigagga naye nga wanakakiri bakutumbudde era bakuwuliriza agala nnyo tweyanze nnyo tweyanze kingdom kyenda musatu oh my god kingdom hello wangi sebo mwebale kutuweereza naye bale kuwuliza sebo bampita luyimbazi wane makindi kakati ku kigambo ky'abantu abo abapalamenti abafuluma mbadde njagala mwami Ssebugenyi yajja kunyamba atiremu abantu mu palamenti bagenda kukola ki bwe bobanga ekyakutwalayo kikulemye n'ofuluma omuntu bw'ofuluma ekintu nekigwa bakiika ate ennaku nga 3 ng'okivaako n'ekirala njagala mbuulireyo abantu abo balina abantu baabwe ab'eŋŋanda zaabwe waliwo n'omu alina referensi n'amaingako ku polisi nti omuntu we yakola tweyanza nnyo tweyanzege kingdom kyenda musatu wangi sebo olamusiza nnyo kiberu mukama akumpeera omukisa webale kumanya naye ensi eno erimu abantu kati ate abawambye ogenda olipootingeyo era abantu balipootinga naye gwe toyinza kuŋŋamba nti oddire omutwe gwe bakuwambidde omuntu abo bennyini be bawamba wadde nti ne baba balina kye bakubbyeko baliri baba tebagenda kizuula naye ogenda n'olipootinga naye abantu baabaleeta mpuuga era wangati akasaamala ogamba nti abo abantu balaka tebaliiyo mpuuga n'akuŋŋaanya abantu baabwe ne babalaga mu bamawulire oyo omukulu yali luddawa weeyo akavaako oyo naye era nange nina kintu kye neewuunya bw'oŋŋamba nti ab'opposition bakola by'okufuluma kubanga amafuta oyo omwami oba naoyo yenna abuusabuusa mu ngeri gye bawambyemu abantu we bali mukwatira kuwe lwalimanya nti bannange ensi yatabuka n'olw'ensonga eyo bannange tembwangu kiberu Uganda tulina kusaba busabi na kufuna kwegattira wamu kutwala musajja misinde nze kiberu kale tweyanza nnyo tweyanzege kingdom alaso wangi sebo ono Salongo mkoa ni moja itembwa ekyamani esasagi enkubira omuzika akati ensonga yayino inawe nasomyeko nga malemali yagenze mu kooti olwedde ku lw'ensonga eyo naye ze mbadde nsaba tumuwagire kubanga yagambye kubeera kulinnyira ddembe ly'abuntu eri obusuubuzi oyinza creatinga monopoly mu economy eri liberalized
obeera byokola olina abantu b'olimirira eddembe lyabwe kakati ku kyokugamba abantu n'adde ndaba minisita Mao yagambye abantu bano be bawamba balina families nawa n'example y'omubaka Ssewanyana ne Ssegirinya nti maama we tiyakozesa political parties okubanja ki bamaama baabwe tebayita mu bibiina okubanja abaana baabwe so nze nange mbadde mpa amagezi families z'abo abantu be bawamba bateke government ku pressure kubanga bannabyabufuzi abali mu parliament bo bakozesa opportunist bo bakozesa embeera okugamba okucampaigning ati nno twateeka twalirawo nnyo omubiri ojja kwesanga ne Mwai Museveni oba gavumenti olwokubanga opposition ekirade ku pressure atajja kirabanga ekirimu nnyo omulamwa Kingdom Hello. Wanji Sebo. Ono mwangu Francis. Yes Sebo, since dewa. Ono mperere. Sebo. Mbeba zolo mpereze nnungi. Naye bale goberera Sebo. Mukyala Nansamba yateseza bulungi. Sebo. Kati Katonda yali atonda ensi n'ebintu byonna abiteerawo bantu. Nga kitegeeza obulamu bw'abantu kyekisinga obukulu. Kati ababa opposition bafulumye nga babanja abantu ng'ate mmwe mwagala muteeseze birala. Kiba tekikola. Kati kyekituufu opposition balina okunywerera ddala balabe nti obulamu bw'abantu abo bubununulwa kituufu kya byonna naffe kubanga gwali mu peyini y'abantu abo gye bali oba towulira buki kati n'ekyokubiri kwe tuba tuteesenga olw'oya kuzimba eggwanga lyaffe tuwa byabufuzi wabula ng'ekituufu tukireetanga ki n'ekituufu kijja kutuweesanga ekitiibwa n'abatuwuliriza mbeebaza bannange okuweereza obulungi mukama abawongo tweyanze nnyo tweyanzege tulabire n'abantu benepererwe esaidi zetula nawe bale kuwuliza Sebo Zambasada wa big talent pato tuli wano kwema property kitemu nsangi tubaagala nnyo tubatumbule n'omugagga Emma abaagala nnyo tuyite mu bwangu naye ku bwangu nze njasooka ngende ku kyeddembe ly'obuntu ekyamazima teriyo muntu yandyagadde beera nga alaba okulinnyirira eddembe ly'obuntu okutambula ensangi zino mu ggwanga Uganda wakuba nti ne bannabyabufuzi abatukiikirira nti bayinza obeera nga balina erudda erumu engeri gye bakisussaamu kubanga olw'ensonga nadde mpulira omusajja omu yagambye nti we mubanga mwakalakasa ne mufuluma parliament nti balinyidde eddembe ly'obuntu lwaki mwafulumanga ate mwakiikirira abantu mu parliament n'omusaala muveeyo mukole ki mugugaane nti nagwo temugufuna kubanga mulaga okunyolwa kwammwe eri abantu naye nze kyensaba mu ekyo kyekiriwa tinze naalisabye gavumenti webanga ekyamazima erina abantu beyawamba banange babate kubanga famire zaabwe abaana basoma abaana balya bapangisa amayumba kizibonaabona nze kyokka kyensaba ku kyeddembe ly'obuntu Kingdom mwasire mutya bannaye we bale kuwuliza Sebo tubeerako nga tuwuliriza ani ono Sebo ono munankyukakyuka Nsebo ga Samwiri yes Sebo sinzidde bujuuko no Mawokota North Mpigi district bannamuduma bonna kwe bali kozesa mukwano gwammwe kansala Busuulwa John Wekiringi kakati ekisookera ddala njagala okutegeeza abannayuganda nti abantu baffe abaawambibwa naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti bwe baba battibwa bano abantu tebalina gye bagenda bajja kubanga omuntu afudde abatakyadda kati bwe bukodyo balina okussaawo kubuzaabuza kuwuddiisa nti ate simanyi bonna bafulumye mu ggwanga teri n'omu agenda kuleeta alipoota naye ng'ate baba n'abami kakati nze kyensaba kimu no sipiika talina maanyi gasobola goba babaka ba palamenti mu palamenti kubanga ensonga gye baliko ekisooka emanyikiddwa teri atakimanyi kubanga n'ebisizebweru zikimanyi nti okulinnyirira eddembe okuli mu Uganda kukutta akati kakati nze nsaba bano ababaka baffe ab'opposition basigale ku mulamwa kubanga ffe tubagamba bwe baba babatta batubuulire ezo epipa zati tweyanza nnyo tweyanze Kingdom hello gwasembayo Sebo asembera kuweza kuwuliza ani ono nzejula munsensi bwekijebe kino kakola eno nakaseke mwebala okutuweereza bannaye ensonga gye mwogeddeko eri ababa kukwekalakasa si mbi naye ennungi naye obudde babikoledde mu kirabika bususseeko bandibadde baddayo ne bateeseza palamenti okwekalakasa nga gyekuli kubanga bagenze ebule tetusobola bategeera nti kituufu bali ku nsonga ne palamenti egenda kakasa nti bali ku nsonga badde bateese ebirala ng'effe batulekedde ki amawulire tumanyi nti beekalakasa ku ekyo
webale kutuweereza waliwo naagifiirako kingdom webale kuweereza mbadde nkulese mukama mazibwa ennyo amiina sebo nyene kalanga otutumbudde omukutu akati nze ntegeeza ku lw'ababaka abo tufu okwekalakaasa okwo okwekalakaasa tekuyamba munnayuganda kubanga mu butuufu bannayuganda babasindika mu paalamenti kukiikirira bantu naye ate be batandika okwekalakaasa ngeno bwe tutunula eno nga mu malwaliro eddagala teri bwe tutunuulira mu by'okusoma ate nga beekalakaasa kwekalakaasa kati kitegeeza kituba twabatuma baba tubakikoze kigadde kalema mulokole eddoboozi ly'ekalangaalo tweyanze nnyo tweyanze abamasimu mbatadde ku nsonga aliwo omukubi eyagambye nti ku nsonga y'amawulire yagambye nti maama wa Ssebugenyi ne famire ya nti bakozesa bibiina byabufuzi okubanja abantu baabwe naye kyebalina okujjukira nti Ssebugenyi ne Alan twali tumanyi we bali nti Ssebugenyi ali mukomera bweriti abantu be bali mu kubanja bali baabawamba tebamanyiddwako ate abantu aba muzeeyi Mbazi yabuuzizza aba balina reference abantu bonna aba family zaabwe zagendanga ku polisi eziri okumpi ne baloopa ne bafuna reference naye nga polisi agamba ffe tulidde tumanyi kibakwatako muzeeyi Mbazi mutumiddeko nnyo nga babasindika ku CM ayo ba ku CID nti waliyo gye basobola okuba ki gye basobola okufuna abantu baabwe ne batuuka ne bibatama yensonga lwaki badduka batambulako mu kooti mu mapolisi tusibulire ddala yensonga lwaki badduka mu bibiina by'obufuzi bisobola batasa baga nti abantu baffe babakwatirwa kwadde bawagira kino so naye nga gavumenti webabirayo abantu abo babalage ku famire zaabwe abantu bakkakkane neggwanga liggwemu dawuti eno eyogamba nti abatabamu bafu biki mwe bali kugyekumiraku yona okuva gye twatandikidde n'olwomukaaga olujja lwe tugenda kubeerawo saawa ezi tyobudde bwe bumu Ronald Kiweesi gegange tyobere nki okujja netusaba kuba ku Center Focus Center nze nkyalimu ennyamivu nti tetunalaba ku nsenene wabula ensenene yenna yanyiza ensenene bambi jangu munaka wansenyi ensonga eyo ino gitaputa bulungi ncha otubulire abalya sente z'ensenene Rosette Nansamba mukama akomi abamaga bafuuyire enzige naye ensonga y'ensenene tulina kuza mwezi 18 banaye yakwata ensenene tuzeetaaga ng'eggwanga abamu baalya ne Roni ne so bwetyo bwe tubadde mbadde Ssebugenyi Joseph Kiweesi Ronald saako ne Nansamba Rosette nkujukiza nti olunaku olw'enkya tusobola Sunday service wano ku Center Focus Center tutandika ne Bible class morning service saako ne main service wali ne delivery service zonna zibaawo wano ku Center Focus Center Mengo Kisenyi gwe kyenkutegeeza nti yambalako olabikeko olunaku olw'enkya omusumba Bishop David Kiganda saako ne Apostle Nixon Banda okuva mu ggwanga lya USA bakulindiridde bagenda kubanga bakukola bulungi olunaku olw'enkya nze nsibulidde wano akumata kumira mpeera ebigambo n'endowooza byonna ebiwulikika bivunaanyizibwa ddala ku oyo ababyogedde so si Kingdom FM abagikolako wadde abagiddukanya eyo yebadde program Okalya dda ng'abakugu mu gasunsula bakuyisa mu mawulire nga bwe gatambudde wiiki yonna twegatteko neera wiiki ejja okuva ku ssaawa emu okutuukira ddala ku ssaawa 3 ez'okumakya mu programu y'emu Okalya dda.